ujye kumene kwa Rose Media ujinkwani zona kono ko bazumini mujona cyo tusake ngale mukona subscribe nga toyanza nnyo bambi atana bateka ko notification bell subscribing abreteka videos no berenga oziraba mu budde olwali nkuteete gwe lyo Mukunja tasira ne King Sheeba banono bali kata naye bambi balaka banyumidwa nnyo babadde bakoma olunaku lwaleero lwa Monday ne basalo ne beeyongezaamu ennaku endala bagenda koma ku lunaku olwokuna eno no basinkanya bannayuganda bangi okuli Sami okuli Mutima n'abantu abalala balaza omukwano nga bwe boogera wabula basiimu nnyo era ne promote yabategese nti yabasasudde bulungi wabula Mukunja sirasera ye agambye nti ennyonyi yamusaze kubanga ennyonyi yamusibira mu ttooyi nga bwogenda okubanga obiraba wabula King Sheeba nti ye yakoze performance yabadde ya mulembe nnyo nga bw'okiwulira era Mukunja agambye nti nno omusana oguli ekkata guno gwo wamulese okulayira nti omuntu yenna alivayo n'alya ssente z'akadaama ajja kumuyiirawo omubiri wabula ye omwana mulenzi Umar Kiseka abadde atugambye nti agenda kuva ku internet olw'engeri bannayuganda gye batafaayo ku bo ababalwanirira be balumba ate ababakyamu ne bavaayo ne babatwala nti be batuufu bino nabyogedde oluvannyuma lw'okulwana olutalo lwa Alien Skin ngera gye byaggweredde bangi bazze ku side ya Alien Skin abalala bagamba nti babawaayiriza Alien Skin ye mutuufu era abalala ne bagamba nti buli muntu asobola okulya mbwa nti yalidde akolera gavumenti ebintu byabadde bingi nga bwe mubadde mubiraba naye nga ono Umar Kiseka ye yatandika olutalo luno agambye nti bo babalipira ate nga be bafaayo okulwanirira ensi yaabwe era ayogedde bingi naye ate jjukira nti ono waliwo omunyarwanda yagambye nti agenda kuvaayo bamukuba amasasi bagenda kumutta so Umar Kiseka bambi tumusabire kankutereyo vidiyo zino beerenga oziraba mu budde mukama omulungi akunkumire beera bulungi bye ebadde lino tukomyawo e Uganda ku Monday kuno etulese Masa Mukisa gwe twajja naye atulese n'alinnya ennyonyi n'addayo e Uganda tusigadde eno ku nsi gye tutamanyi ne King Sheeba eyatutegeka bamuyita ali management akasente kaffe konna akatusasudde n'atuwamu ne ka bonus ka 30%. Ekyo tekisangika kubanga abategesi b'ebivvulu ebiseera ebisinga tebasasula ka balance ne bw'aba afunye abaalaga nti afiiriddwa. Naye ali twamunnyonnyodde ne tumugamba muganda waffe gwe gubadde omulundi gwaffe ogusooka okulinnya ku nnyonyi. Tunyumiddwa nnyo kata ng'oggyeko omusana ogwatwokyezza mpaka wansi ku lubalama. Tuweeyooka ennaku nga 2 oba 3 tunyumirweko kuba tetumanyi oba Mukama anaatwongera ku mukisa oguddako ekkata nga tetunnafa. Ali atwongeddeyo ennaku endala 3 era tubadde bakomawo Uganda leero ku Monday naye tugenda kudda Lwakuna. Tujja tuuka Uganda ssaawa 7 ogw'emisana. Masa Mukisa negomba okuddamu okolako naawe maama mu mutwebalizeeko era tukwagaliza flighting ennungi bambi yatukutte bulungi n'atubudaabuda nga batoobe mu ndongo abayimbi abalala serebu abawaakabita ayagala na kumanya mumwebaze nkonyo yabadde ne King Sheeba n'amulabirira yamuwaddeyo ne ku ngoye. Masa Mukisa negomba okuddamu okusisinkana abantu bekkata mwenna ali mama Joke tiimu King Sheeba tiimu Omukunja mwebale nnyo omukwano gwe mwatulaze ku Lwokuna tukomawo. Ennyonyi yatusaze in fact King Sheeba ye yafunyemu naye bafaani baffe abali mu nsi zonna ez'enjawulo ennyonyi yansaze kata nayingira ennyonyi nengenda mu ttooyi y'ennyonyi kati oba nanyiga kapeesa ki nga sitegedde ennyonyi n'enzigalira mu ttooyi. Olugendo lwonna okuvaawo ng'ennyonyi kumpi yakamala okubuuka mu bwengula n'okulutambula olujja eyo mpaka kata najjira mu ttooyi. Naye performance ya King Sheeba abantu ababadde balaba live n'ebirala Saimaali bipositinga omwana yakubye shekata wano buli muntu n'atuula wansi ebyokwogera ne bitubula kyokka ekyewunyisa King Sheeba teyakola lihaso sigenda balimba oyo mwana teyakola lihaso bannange kata tugimaze ensi endala zonna neba Uganda enamba yaffe y'essimu eri 0755 32 65 55 for bookings ne ku YouTube kweri TikTok weri awo ne ku Facebook Omukunja atasere namba zaffe z'essimu weziri mutuweeyo opportunity ndala eri ennyonyi mwana sijja kuddamu genda mu ttooyi. Ennyonyi nti enzigalidde mu ttooyi ennyonyi enzigalidde mu ttooyi
Thank you. Sheeba. Nyonyi badde nzigalidde mu toyi. Ziri ssaawa 12 ez'okumakya. Nfulumyeko mu nju. Omusana gunjokezza ssaawa 12. Let me for the showing you. Tunula wansi ssaawa yange obudde bweraga. Zizo 12 n'eddakiika 9 ez'okumakya. Omusana tegunnayaka. Omuntu yenna aliddamu okulya ssente ya Kadaama n'agibba. Jangu Emma bakulabe. Sawa sima oba otuyana. Lengero ono. Ate ngo tumaze okweyisaako ng'entu. Kyokka budde bwakumakya akasana tekannayaka. Respectively Kadaama mwana. Omuntu yenna aliddamu manyira abana ngenda kuvuma nkuwemula ebya wansi n'ebyabajjajjaabo n'ebyabamamawo byonna. Sente zammwe muzikolerera. Kanzire Uganda sigenda kufiira eno. Bannayuganda mumpulirize bulungi. Olunaku lwaleero lw'ensembi okubeera ku intaneti. Ngenda kugivaako. Era muwulirize bulungi bye ngenda obbagamba. World Bank tekyawola Uganda. Owulira? World Bank tekyawola Uganda. Kitegeeza Museveni yeetaaga ssente okubeezaawo gavumenti ye. Ssente agenda zijjawa. Ajja gendanga mu Bachina. Abachina lwe basemba okutuwola batwala Ntebe airport era yaabwe. We baagala okutuwola batuwolera mu interest z'amaanyi nnyo za waggulu nnyo. Ojja kwetaaga bamanerenda nga gwe gavumenti ya Museveni. Byonna we binaagaana. Museveni tajja kusirika. Ajja kutundayo waakiri ekibumba kyo okubeezaawo gavumenti ye. Bajja kujjamu waakiri organize. Mu malwaliro bagende bazitunde. Yasobola okubeezaawo gavumenti ye. Kubanga abantu abamukolera bonna babeerayo lwakasente nabo amazima bagamanyi. Just baamululu. Uliriza bulungi. Sawa zino Kadaama agenda kuba afuna emitwalo emeka. Agenda kuba afuna emitwalo 8. Emitwalo 8 ekyo bw'anaakwata akakaddo kasindika e Uganda ajja wunzika ng'atuusa emitwalo 85 oba 8 ng'asindise kakadde e Uganda. Jukira afuna 8. Ekitegeeza nti bw'ogenda okuba ekyeyo mu mawanga g'Abawalabu n'ofuna emitwalo gyo 8 wallahi zirya buli mmere si za nkulaakulana. Kyekigenda okubaawo. Munnayuganda tubeera wamu ne tugamba bannaaye tukwatire wamu ffenna tusituke tugende tulwane. Bannayuganda bannaffe ate be batuluma ebibuto balinga nga nseenene n'obannyonnyola amazima nti omusajja gwe mugoberera akola ne bali abatunyigiriza. Ayina ebigendererwa bye Binnayuganda ne bisigala nga byasamira ggwe. Wallahi Museveni akwata ababulooga be ne bayimirira ku sayidi enkyamu ne bafuuwa Bannayuganda nga babatwala ku sayidi enkyamu. Ffe kitubeeza ku intaneti wano kufuuwa Bannayuganda bannaffe abo abasiru muffe, kubanga tewali atamanyi mazima. Omusiru n'omugezi tewali atamanyi bubi bwa Museveni. Kati ffe kye tukola abo abasiru muffe naffe tubafuuwa okubaza ku sayidi entuufu. Ne Kyaguwaffe Kyagulanyi President. Kiwulira twegatte tulwanagane n'abasajja tuyiye tutereze eggwanga lyaffe. Binnayuganda binnaffe ate bye bituluma ate bye bitukuba. Okisegeera? Mbagamba mmwe Bannayuganda mumpulirize bulungi mukiwulire kino era mukiwulire bulungi. Ensi weeraga mu maaso awo tebigenda kubeera birungi. Bigenda kubeera times 3. Anita Amongo yasitudde ekizimbe wakirabye. Naye mu parliament gye bamuweera ssente ezo ezisitula ebizimbe bwe bityo olowooza akolayo ki? Bayisa bill za kuwa bantu ssente kuyigiriza bantu kunywa kaawa. Really? Mubeere mu parliament muyise ssente muyigirize abantu okunywa kaawa? Bannayuganda muyina okuteekayo obwongo bwammwe ku bintu ebirina amagezi. Buli lunaku Bakadaama bakaaba ne tugamba Bakadaama bannaffe oba Bakadaama bannammwe baveeyo tulwanire wamu bonna nga basirise.
alien skin kuyimba nga nebirabwako ebiri yegasse n'omuntu abanyigiriza nga mukiraba bulungi ne bababuzaabuza nga bisirusiru ebibeera kati ate ne mulumaffe ne mulumbaffe naye nyongera okubajjukiza nti mbadde njagala ka video kano mukalabe paka kuggwayo era temusiriwala nze siina gyendaga ngenda kubaasamira mu abasiru paka siina gyendaga siva ku internet okitegedde naye nga muyina otegeera ebigenda mu maaso obwongo tujja bubapakira mu